wetuli mwami Luchamzi okonye ku Samia Suluhu okugamba nti okwekalakasa kwetabiddwamu abagwira. Suluhu abategeeza ki wayogera bw'atyo? Yekyo ekigambo kye mwajjamu ebigambo nti waliwo bannakenya abaakwatibwa. Kigambo nti waliwo bannakenya mu be baakwata baazuula nti mwalimu bannakenya. Era bw'oba ojjukira waliwo ne vidiyo ezatambula oba bwali bulimba oba nedda nti waliwo bannakenya abaali baagala okwetaba mu kwekalakaasa. Kati bw'oba onajjukira kigenze kifuuka kya kusoomooza abalwanirizi b'eddembe oba ba activists abalofubanira enkola ez'enjawulo ennaku zino balabika nnyo nga bagenza okuyambako bannaabwe ebusukka nsalo. Onajjukira nti oba okugenda okunona obukodyo Dr. Besigye olwaleero ali eruzira. Onajjukira nti nga tannakwatibwa waliwo aba FDC abayita ba PFF ennaku zino FDC yamenyekamenyekamu naye bali bawera 3 abaasangibwa Kenya nga bagamba nti bo baali bagenze kutendekebwa ensonga ez'enjawulo. So nga ate era onajjukira nti era waliwo ba activists waliwo Munnakenya ne Munnayuganda abakwatibwa mu gganga lya Tanzania. Era omuwala oyo Agatha Haire n'agamba nti nno yakabasanyizibwa n'okukabasanyizibwa oluvannyuma lw'okubeera nti nno ab'ebyokwerinda e Tanzania baabakwata nga bagenze okuyamba kubanga bagenze okubeererawo Batundu Lissu. Kakati ekyo amawanga gonna oluusi gakyekwasa naye ate nga mu nkola ya statecraft era amawanga gonna geeraliikirira nnyo abagwira okwetaba mu byobufuzi byabwe kubanga kitwalibwa nti osobola okuleeta obuyambi obw'enjawulo oyinza okujja nga ssekinnoomu naye ng'ate ddala ddala olina b'okiikiridde nga b'amaanyi nga balina n'ensimbi. Kati Samia Suluhu kyagamba agamba nti mwalimu abagwira bannakenya bayinza okuba nga baalinga 6 naye agamba nti be baasinga okukuma mbanoki omuliro. Ensonga lwaki abeera ayagala okukozesa ekyo abeera ayagala okulaga nti Abatanzania baabuzibwa bo tekyali kirowoozo kyabwe kubanga ayagala okulaga nti bannansi bakyamwagala. Bano abagwira be babakola ki be bababuzaabuza. Ensonga lwaki aleetamu ekyo nti nno bano baabadde bagwira wadde ng'oyinza okwebuuza nti neddala ddala abagwira basobola okubuzaabuza bannansi oba bannansi ne babeera nga bo obusungu obwo ddala ddala bwavuddemu bbanga. Ekyo ekibuzo kiyinza okubuuzibwa. Okay. Tudde ku beekalakaasi bennyini balina kye balaga kye baafunyemu mu kwekalakaasa kwabwe. Abeekalakaasi oyinza okugamba nti kye baafunyemu okusinga kwe kulaga obutali bumativu. Buli omu yategedde nti Abatanzania kubanga Abatanzania babadde mu mawanga gano nga bwe tuwangaalira mu East Africa wabadde wantu nga tewatera kubeera bujjagalala obuva ku byabufuzi. Uganda ebyaffe tebyetaaga kwongerwako okuva 1966 Obote nga alumbye olubiri. Wakati awo twabeeranga mu dduka Obote bamututeka guddeyo Amini ne bamutola kaguddeyo 1979 ate awo ne tubeera n'olutalo lwa myaka 5 wakati awo president ate awo ne batitokero ne batwala Obote nga kaguddeyo nabo president Museveni n'abatwala nga kaguddeyo 86 kati yatukuttemu emyaka kumpi gigenda mwana. Nera wakati awo badde obeera ne Bugerere Mabira nga bibeeramu Tanzania nga tobiraba. Kenya tubalabye 2007 maandamano protests ba Raila Odinga okusibwa kumpi emyaka 8 kamiti. Kenya kyetaaga okwogerwako dduka abadde ye Rwanda waliyo kitta abantu. South Sudan Salva Kiir ne Machar ne bwe baleete binnabeerawo kutuka ku Sudan nene duka awedde nayo yennyini naye ebiriyo eri Burundi Buyoya Ndadaye kufa kwere kakati wano Tanzania
wabadde ng'oyinza okugamba nti abo bo bakkiriza balikaweweevu abakwatamu kibeera kyekyo kakino ekyabaddewo kyakubya abantu bangi ewala ne bagamba nti bulijjo nabo basobola kale nno abeekalakaasa okusinga ekyo kye baafunyeemu ensi yategedde nti balina obutali bumativu naye okusukka ku ekyo oyinza okugamba nti tebalina kubanga obumu ku buzibu obusoomooza amawanga agalina obutali bumativu bannansi nti buli we bagenda ku nguudo batono nnyo ababeera n'obukakkamu n'empisa discipline okugamba nti tuzze kuyisaamu bubaka era twandyagadde okuva ku nguudo zino nga tulina kye tufunye emirundi egisinga mbirabye nowano mbasuubuzi amazzi nga gabayingiridde bakagenda ku luguudo ddakiika 5 bali mu kanyuga mayinja kakati ab'ebyokwerinda obeera obawadde ensonga lwaki balina kukwanukuza maanyi ab'ebyokwerinda buli bakwanukuza amaanyi kizibu nnyo okubeera nti wakati awo mugenda kusobola okuteesa kubanga bano bagenze ku nguudo nga bangi badde wakati awo basobola n'okukozesa gavumenti ya Suluhu Hassan nti nga bwe walaba Arab Spring Egypt, Tunisia, kituufu Egypt mwalimu ku buvuyovuyo naye kati nge Tunisia nti ogenze ku luguudo ogambye nti sivaako okutuuka nga kino kikoze eki kibadde bwe kiti kati nga nezi kamera zitunula nti gwe ayogera ekyo tonnakanyuga jjinja ab'ebyokwerinda nsonga lwaki batandika okukozesa amasasi tebaba na nsonga lwaki bakuba amasasi bakuba tiyagasi era be bootera okulaba nga b'ebyokwerinda bazze okuma embeera naye nga abeekalakaasi balinyine kuzittanka kubanga omwekalakaasi tewali nsonga gwe ow'ebyokwerinda lwaki omukozesaako ekifuba kati abatanzania ekyo kyabalemye eggwanga lya Israel okumala emyaka 2 olutalo lwe lubaddewo buli lwa 6 ekiro abeekalakasi babadde beeyiwa ku nguudo z'ebibuga Tel Aviv, Haifa, Jerusalem nga bajjuza enguudo ne zibooga okumala emyaka 2 buli lwa 6 ekiro ate nga kiro naye nga bavaako nga tewali wadde endabirwamu ey'ekizimbe eyise wansi oba ekubiddwa naye nga babeera nabubaka bakutte ebipande byabwe twagala kino mutabasibe kakati so yadde ekigambo kwekalakaasa kiwulikika nga kiwaawaaza naye bo tebawaawaala balaga bulazi butali bwenkanya mu bukakkamu bino ebyamaloboozi musobola twagala kino naye teri kasuka mayinja teri kuba muntu teri kunyagulula bantu kubanga ne mukulaga obutali bumativu osobola okusigala nga Yesu ozze kulaga obutali bumativu era ddembe lyo okulaga obutali bumativu naye ate wakati mu okulaga obutali bumativu oyinza okukola ate ebimenya amateeka kati awo wali obuzibu ab'e Tanzania nga abaddugavu abasinga Abafirika n'amawanga agamu ekyo kyabazannyi n'olwekyo bagenze okuva ku nguudo nga tebalina wadde kyebalagawo era toyinza kugamba nti bagambye nti kakati twogere oba tutandike ku nteekateeka okubeera nti tukola ennongoosereza mu ssemateeka nti ekibiina tugeze Chama cha Mapinduzi egambe nti no gavumenti tugigabane n'aboludda oluvuganya kubanga amawanga agamu wabaawo okulaga obutali bumativu ng'obwo muyinza okugamba nti kale Samia Suluhu Hassan agamba yafunye 98 ku 10 omanyi abakulembeze abeewa kankuse ekigambo abeewa obululu obungi bwe butyo 98 99 ako ke kamu ku kabonero nti abeera ekisooka demokrasi abeera mulemye ate ye yennyini abeera alina okutya kubanga ayagala okulaga nti alina obuwagizi bungi n'eggwanga lyemmanyi nga ddala oli kirabika yasalawo buli omu obuki bwe bamuwa mu kulangirira nesebo yeewaawo 57 simanyi ate kakatukuluna yabadde agenda wabeera awo kubanga ye asigaze obuyinza abukoleza eki abulina naye nono ow'e98 nga mugenze ku ngulu muyinza okugamba kale watudde 98 ku gavumenti osobola okutuwaako ebitundu 2 ku 10 ffe bye twafunye tulina baminisita bameka nti mpayo baminisita bwe bati mpayo ba MP bwe bati
kati ebyo wadde osobola bimujjamu n'olwokuba byaggweredde mu fujjo ekisooka waliwo okusika omugwa kw'amaanyi abantu bameka abaafudde aboludde oluvuganya bagamba bali nga mu 7 ate yo gavumenti egamba bali awo nga mu 3 nekitegeeza nti bakozesezza amaanyi mangi okumalawo obujagalalo buno kale nno bano abagenze ku nguudo simanyi bulungi n'aboludde oluvuganya ekisooka Tundu Lissu yabadde akyali mukomera kuba Tundu Lissu bwe baali bagenda mu kalulu kooti yamuyimbula naye n'agamba nja kubeera mu kkomera okutuuka nga ki okulonda kuwedde saagala ndabike nti mbaweekyo mwekwase nti mbeera nnungi Tanzania olaba n'omukulembeze oludda oluvuganya yakoze eki yateereddwa naye nga kampeni yonna mbadde mu kkomera kati oyinza kwekwasa nti Tundu Lissu yabadde mabega wakino kati n'ekyo kibeerako obuzibu nti okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu okutaliiko bukulembeze ani gw'otuukira gavumenti ani gwekubira essimu nga bw'olaba e Kenya nti Odinga jangu toogere abantu bagambe bakkakkane tulabe ki ekiyinza okutuukibwako kati abeekalakaasira babadde n'ekyo ekizibu nti baayise buyisi ku nguudo omulundi gumu naye nga bwebabuuza nti ani gwe bawuliriza ng'oyinza okubulwa gwe bakola ki gwe bakuwa kale nno mu bufunze oyinza okugamba nti abeekalakaasi bano tebalina kyamaanyi kyebafunyemu tuddeko ku pulezidenti yennyini omukolo ogambye gwabadde mu State House obutafaanako ng'egya bulijjo egibeera oba mu bisaawe open grounds ekyokubiri weebudde pulezidenti okulondebwa ku Lwokusatu n'alangirirwa ku Lwomukaaga n'alayira ku Mande many times wabeerawo ebbanga tujja kujjukira wano ewaffe mu Uganda tugenda kulonda mu January ne bwe tulonda mu January